Nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana ozadde omwana muwala era gantu ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira nkukulisa nnyo ate mukumulamuko nyongera ddala kwebaza nti babale nnyo webali ddala okutulaba nze Nassali programu ebeera ebintu bizibu gwe yakateekako TV tomanyi kiki tuliko mwana tutuli eno kyankima eno sayidiza gayaza ngeno no munayitiza okunoonya mwana mulenzi Vincent ono musiizi wa bifaananyi kale ye bannange kakati omwana ono omuto watusiimira mwaba tulabye ebbanga nebbanga tubebaza tulinayo olwedda batusiimidda oba mukitegeera naye bambi yasazeewo semuneepa ettaka ali omu nga bangi semunagamba nga bampadde ettaka no waliwo abansiima nga tebayise nakumpewo tweyanza nye tweyanzege kale n'omwana naye bwatwe yasazeewo nagamba nti Nassali Simon bambi nzize mbalaba naye njagala okubasiima twali tetufunangayo muntu musiizi twali tetufunangayo muntu agamba kino oba kino kale byebigere bino wane wa Vincent mu maka ga maama ne taata nga saidi ya taata basiizi ba bifaananyi ate saidi ya maama babumbi bano mbagamba tebetaaga DNA omwana yenna kati atamanyi kusiiga wano bwaba tasobola kusiiga gwe tugenda otwala ku DNA test naye kati bano bo abalala bo bayise tebetaaga DNA kale bwe tukomekereza mbadde mubuuza nti yatandika ddi nagamba yasookera ku cartoons ng'ali mu P3 kati twagala okumanya avadde mu cartoons obwo okutandika okwezuula ddala nti nkayite katya katalenti ako mwekali nti ddala kino ekisikire ekyava ku mulayini eya taata nti akiina Vincent P3 obadde mu cartoons so wezudde ddi nti ddala nteeka okuba nno kitone kineno mwekiri nteeka okuba nti bataata bange bwe babeera ddala nti baali basiizi nange nyinza okubeera omusiizi w'ebifaananyi kati awo mu P3 nali simanyi kikyenkola naye nga nze katunzi nnyumira engeri nti kuba buto maama yanteeranko katunzi by that time waliwo Teletubbies something like that zikira WBS ng'ekyaliwo so I loved that nga nkubanya ku katuni obwo so wenatandika okwa advancingirawo P4 science naye nkola nnyo obulungi science n'ekibalo so kati engeri gye ndalimu ka art batuka nkuba oba human body parts skeletons kati ate nga nze ndaba bino byetukuba mutyamusa n'agamba nti bakubisaako kube woti ne woti nga ndaba tebinyuma so nga njagala nnyo nkube njagala ekintu nga kiri perfect nga olaba yaddala nti olaba nga kyekyo twetaaga defining kale kano akagere kabadde kankoko no njagala nkuba ekintu nga kyekyo so teacher yandaba yamala okundaba nga nze njagala nnyo okukola art nangamba ono science si art zemboko nazirya nga yagezaako kundaga art omuteeka muki science nafuna challenge eyo naye with time nafuna ate subject nakolaki nakiteeka teacher mu kifo kyokukale kubanga buli kiseera nkuba kaki ekyeyakola yangamba nga Vincent nga maze okutuwa notes ngampa ka textbook ngamba ekifaananyi kikube ku lubaawo kati eyo task gye yampa kajjukira nti mbadde manyidde ekitabo something small then you draw and you kati bampa kyoko ne board ya black kati nga tuwa ku blackboard nga ntuya ninagonja eyo y'okutuya naye mu buto nga mba ntidde ntuyala nnyo so I used to sweat a lot abakyali bange bansekerera but with time nakikubanga nekivaayo P5 nemba nga nza kuba maps ne ebikundi ebya science ku lubaawo ne charts kyekimu ne P6 ne P7 P7 yange
nagimalira ku Buyinja primary school eriawo Kasangati mu Buyinja. Naitiro bulungi P7 yange naye navaayo manyikiddwa abasingira bamanyi kuba bifaananyi. Yeah, kuba bifaananyi. Nenjoining high school, that's secondary. Senior one nali mu Nyenga seminary. Nagendako mu Nyenga seminary, of which it was a good school and it is still a good school. Basomesa buli kimu naddala ebyeddiini ebyo naye ate baagala omuntu nga alina empisa muwombeefu mu ddiini ye, engeri gy'oyogeramu n'abantu na buli kimu bakuteeminga. So nayigayo bingi nze ng'omuntu. Nemala nenkola ki? Navaayo nze first born, nekuddaku Maria Sumputa second born, Katone babiri, then newasembayo Jacinta. Kati kyatuwa ekiseera nga taata omulimu tegumuwa bulungi ssente zakola ki? Zaagala. Nga nze nga nze seminary njagala nnyo naye nga obusobozi. So ate nze nga nze naye saagala nnyo okukaluubiza bazadde bange, because my mission was to study. Nze kasita mbanga muntu adde mu ssomero sifalina kubuzi wasomero ki. So ovudde mu seminary ozeewa? Bwe ba mu seminary na joining St. Augustine's College Wakiso. St. Augustine's College Wakiso na joining that was senior 2. Yeah, senior 2. When you joining I was challenged because Gyakilera ovudde mu primary ne fujjolyo yamanyidde mbadde mixed, okay? So genze mu seminary bamaze okuteeminga. For someone who is focused in a seminary tewetaaga the full year to be termed, no? First term yabeera second term ojja weetereza, by third term obeera good person fitting for the seminary. So kati I'm now fit for the seminary. The muwombeefu, the behavior stuff, and tuka mu senior 2 nkyusiza essomero. Essomero lya mixed. Mweri baba training akubeera ba father. Simanyi ba brother. Zeno. Osaze ne ba sister. Kati nali muntu nga ntyanya abawala. Ntyanya abawala. So kyantiisa nnyo. Ate nga abawala kasita mu class bagamba introduce yourself to number newcomer. So nenstuka I am Sympathy Vincent. Mbadde nva ku Nyenga seminary. And everyone's like, oh. Nego wampona. Kati bwe nandifunye gwe. Nandibadde nkwanira n'omuwala. I could force you went otunulira omwana omuwala kale nabesho nabeera. This point we nakolanga abaana bali. Kati tuyingira mu class ya art. Twitwalina teacher Mawanda. Julius enye yokuingira lide nenga bayi mu teacher Mawanda. I love him so much. Yeah. Weyanzula nti I could do something good. Yasanyuka. Yeah, I was a newcomer. Nayate what I had was better than some of the old comers. I was ambitious, of course. So yansembeza nnyo. Engamba Vincent, how are you? I'm fine. Chibi. So I was like, nkolera kono work. So in that process of nkolera ko work, naisimanyi nti ndi gaining something, affection, and nangamba unatoka mu senior 3. There is something I want to teach you. I want to be someone of another level. I want you to be better than me. Oli amanyi okuba. Yeah, oli amanyi okuba Master Mawanda. I give him respect. Najali. Yamanyi okuba. So, yasigala angattako. Naina n'emikwano emirala Kawunde Dennis, bamwita Godwin. Nabo baali bakubi, baali banvuganya. Baali banvuganya nga ffe bakabijjawo mu kiraasi. Nga mwefuula muba bamaanyi minagaje mwaisaamu. So newankubali nali w'amaanyi abawala bansumbuwera natukoere kuwaka wansanga mu free time yange nali mukubi wa mupiira still right now nkyakuba kapiira and I love football. Nengera basobola okusanga ku kisaala ngamba Visa. So kati no feeling proud because we're bowler. Kati after that ngamaze match yamwe abajja kuwahaga and you feel like ikazi naisa bimanyira naisa bimanyira kati no kwekaza ndabe bipya. I have to fit in the society because nachoba tukiriza weli mu seminar. It was a tough time naye nakiyitamu thanks to the friend Godwin.
era mwebaza nnyo simanyi kye ndikuwa naye ndowooza njina emikono ndibayo kye nkolera yeah kati sinya tu eggwa tata agenda kufunamu obuzibu byalwalamu ate nga ne maama tali fine so ne bagamba Vincent omanyi banga St. Augustine ali mudde naye nga na tata wange omuto wenva tata wange Kaganda Paul kati era olaba balina okusitira okuteekayo ka funding okwebaza something like that ng'ekya family kati nga kibanga okukalubirizamu kale sente zibuze something like that nga tulina okunoonyayo okusomera kati eri okumpi n'ewaka ewaffe yasooka enva amasomero agewali bazadde bange banjagaliza nnyo okuba amasomero amalungi era okufuna obulamu bweyagaza which I appreciated tebandekeredde kuva mu buto bwange kati nvaayo nzira wano ku Wampewo Ntake liri Kasangati Road towards Ombuzi that road Wampewo Ntake joininga it was not a difficult school ekyasooka okunzijako nnyo kwambala kino kya disorganizing obwongo bwange manyidde ebiwanvu manyidde kwambala kino nawira bubi tolina kikwatamu sokisi mpanvu era nadda wano nenyongeza maama nga ne maama kati nebinu yeah I was humble naye nga reaction zange nzija ne maama wange era maama wange kimanyi gwe muntu wensinza okunyigiriza yeah because I don't know how to react in people like nenzira mbantu neko no abule kinyiza sokudde but with time kiyitamu kya mu kusooka twakubanga ebintu ebirina mu bya bulijjo naye nga sagala nnyo okulaga nti mmanyi no instead nabeerangawo nenkuba ekintu nange naye with time nga ntandisa okumanyira abantu bendimu ntandikira okubira ddala okubalaga kiki ennina so eyo mu mikwano gyange banyiiga nga bagamba weeraga bibaamu banyiiga naye Bamaani bakimanyira. Bakutegeera nti gwe ekyo. Nze ekyo. Kati nalina mukwano gwange kuba mbuto kuba P6 Kawesa Michael tubera ku kitundu kyekimu naye kati taliiwo. Ye yali mugezi nnyo okunsinga. Yangamba Vincent osobola bukikole bukuli kikyo banyiige naye ngokoze kikyo. So naye yampanga amaanyi ate nga ntambula naye katukanga eti kusomera babiri kimanyi amati yakimanyako naye nga wenavange waka tagende abakaweza emukungwa nga kawesa mwana obudde bugenze nensoka mulindo olusi naaba kati olusi twaita mukuboleti gemazima yalumu pasinkanako taata naye tyatulaba nekweka kati kawesa asigala atambula agentumule mabeganga watambula naye taliiwo naddayo mabega okunnoonya kikanga obudde bugenze yali mukwano gwange era yambeerawo mu bimu yali asobodde era nange nemubeerawo pakati yakati back to art mu class na performing well in art ne subjects endala sigamba kubanga oli alaba ajja kugamba naye main yafukasinganga nnyo ku art ate bigaana no art naye nkimanyi nti mulina era menta wange w'omuntu eryankubagiza ennyo yali maama wange gwensinga okuwa credit sijja balimba kubanga yaŋŋamba nti sikuganda kukola kyokola ki kyowulira abula njagala subjects endala ozikole ki ozikole ati oba omumanyi mukoyere ddala wekiba 10 funa 99 oba 8 you know zino eziganya ogamba nti ziganye zifunire mu 6 tugambe nti kale zo zaagaana naye era ina average you above 55 okitegeera so Michael ekyamunjagaza nti yali ansingako mu bwongo bw'omu kirasi naye nga ate naye kyemmanyi kale ffe twali tukwatagana byaffe naye nga naye kyanjagalako oluusi nti ati naye nkola ki naye yalinamu kali naye nga musingako so anyambako nnyo mu kirasi nga munyigiriza nga Michael mwana kano kalinga akatabusi nangamba akola boti nga byanguya nga ye nga wampisizamu ddala byangu naye musomesa awusinga bikola ki bizibwala so obulamu nembongerayo bwenkyo nanyamba nemalako senior 4 tebyali byangu nagikola senior 4 bibuzo yatuuka ndi mulwadde like seriously ill
twalinamu obuzibu obwo naye Katonda nanyamba nemmalako era nemperforminga. Kati tugenda ku HSC mama yali ansuubiza taata bw'oyita senior 4 tugenda kukyusa ki nga lisomero ekinu kyali kimusa bubi nangamba kale ina byonna bw'oyagala tujja kukola ki naye nga mpita kati bwe mpita ngenda mu HSC learninga Standard High School Zana. So HSC yetambulete kati HSC nasangamu era difficulties nyingi naguma nenkiyitamu so ne bangamba aliyo omwana amuyitadde no kiki kati nze nayita artbook yange nkadde embeera omu nga nkuba biseera byange nga ntudde emabega kati omwana omu yeyalaba yali during lunch nayita banne bamwe batresi bakesi bani waliyo nyukama manyi okuba ekifaananyi kati nze naseka kati nze ebintu bya art ndaba ekintu nga kiri simple because matter of holding a pencil sketch then ndaba nga kiflowing because at times tambulira ku mood kati ntula naye actually nesimanyi kuba abantu for on good naye nsobola okuba bino ebisolo kati kiki ekyo kyewakuba ekyawawaza bali okugenda okugamba nti omwana kino nakino nakino oli okubya eki kati na sketchinga nali sketchinze kali kyali kifaananyi kya movie yana kisketchinga naye nakisketchinga mu black and white mwobo obudde bwa lunch ebanga sawa muzit ya lunch nakisketchinga tekyali finished naye nga it was good okuleetera omuntu okugamba nti singa kimazeeyo abaana ne bakuŋŋana mu kiraasi sikola olunaku salya na lunch abaana banga Vincent kiki amagamba it's fine just nkuba mugezaako bugeza ate abasinga kyabanyiiza bonna bagamba nti ngezaako bugeza era abasomye nange balaba nti kabinyo togezezaako kati nga bagamba waliwo omwana gwe bayitadde no yawafuladde no amanyi okukuba naye kiki ngamba okay kati nze okwagazi bwange nayagala nnyo nti ombira mu society bani abakola kyenkola nti gundi ne gundi ngamba njagala nnyo okuba mikwano gyabwe kati nasangayo n'omulala bayomuyita Kagame nga yeeyita Artboy so nengendeyo Artboy nemubuuzaako nendaba artwork we nga ali good yali better than me yanga asobola okuba cover ya magazine asobola okuba omuntu nogamba nze naye simanyi that was 2020 covid nga tanaba kujja so then nga ajja naye ku ssomero nga tusinkana twaconnectingirawo ng'omanyi ba artist twaconnectingirawo so netukiwakinga nemugamba naye nze simanyi kuba abantu by that time yali akubye Bella omuzanyi wa firimu omuyita Bella yazanya Twilight so yali amukubye naye nga musize mu kala nga kirungi nemugamba mwana gwomanyi naye simanyi kuba abantu nti naawe osobola yanzaamu amaanyi naawe osobola nagamba kati nze kyonna ekitaagisa nja kukola ki jakireeta yanyambako kati mukaseera nga nyambako covid nakola ki najja nainera okuma wano ku butaka munnange mpumule sina kyakola yatwali tulowooza bya mangu one time then tujja kuddayo naye covid yawanvuwa kati mu kifo ky'okubeerawo nga ndi idle kyenakola nagamba maama kisoboka nfunayo omuntu anjigiriza by the time mama yangamba tunoonye omuntu asobola okukola ki okuyigiriza tunoonya ba artist ne batukula abasinga nga bali ntebe so nawo nasangawo challenge naye lumu batugamba kyankimawa side eri waliyo omusajja asiiga so nengendayo nawelcominga atandika okunjigiriza nsali mubi ntandikirawo mpolampola era ngaera ng'olina mukali naye nga nze muntu eyali agamba nti bwenkuba eriiso nerigaana lira nga mpeddemu amaanyi so otuuse okuba abantu omuntu ng'ateekateeka okusiiga ekifaananyi ky'omuntu yenna atandika atya ozibirira olina wandika kiba kitya mainly tekiri ku kyakuzimirira oba kukola ki naye gwe nga artist oba gwe nga agenda okukikola
Enakwekkiririzaamu. Enakwekkiririzaamu. Omala kwekkiririzaamu byokozesa yo tools zirina okutegeera nti that is Sembatya, that is Vincent, ye artist. Nti okay. Kati nawe olaba tools zo ambe kati nga zino ze zimu ku zo. Zekimanyi kakola makeup. Wesiga. Era. Yeah. So ezo zonna zikola bino byasi bitono. Okay. Naye kati kyengereza okulaga nti zino zintegeera. Yeah. Zino yegwe. Ono yenze. Okay. So when I hold this, they're holding me also. They're like, katutegeera kyekiddako. Kikyentegeeza nti it's not all about perfection. It's all about ambition, determination. Nakumanya kikyogenda okukola kikirize mu nze customer wansindikira ekifaananyi. Okukkiriza nti ngenda kikola. Simala gagamba, wakuba nti sente. Okay, kino nja kikuba no. Ntunuulira ekifaananyi. According to my quality and production, ntunuulira oba nakijjayo. Because saagala kukolera kifaananyi leero kirungi. Mr. Simon ansindikira ekifaananyi, mukolera akafaananyi akabi. Wakuba njagala sente. Me, I'm not all about money, though I'm aiming at gaining something. Naye kyenjagala, it's a big legacy. Njagala ekintu ekinene ng'ovudde ku by'okusiga ekifaananyi kubanga manyi waliwo abalala bagamba kati ng'oggyeko okusiga ekifaananyi. What's your ambition? Art, as in art, it's a wide thing. So this bintegeera. That is you. Era when chikwata, I breathe in and out. It's brush and art. Okay. Akogedde bulungi. Bino byasizaamu bino. Ono yono. Oba kitegeera. Ono yono. Okitegeera. Kakati olwo Simon omulabye. Tusooka kiki ekisooka like kano ke kasooka okuba malaga kuba bukubi. I don't understand. Eno ndowooza eno pencil yomagimanyi tekosinga na nusu bitano. Kati ya bitano. Yalinga ku bibiri. Okay. Kati nze ntera bigula mu dazino munange simanyi. Ya bitano. Buli muzadde no pencil agiguze. Sekyo. Nze ati wange kingenda okubuulira mama yangulira art book yali ya 35 ne pencil by that time zali za bibiri. Zomeka sibi satu lusanvu kata kone rubber yeru 10 nyalusanvu. That is my journey. Kati ofunye ekitabo ne pencil yiyo. Kati kano ka drawing book kange waka sketch book ntero tambula nako ngenda mu town. Tinyinza okuba nina byeninze ne barwawo, so I sketch. Era kati oba otandika omuntu nga olaba wano osooka sketchinga okitunulya ekifaananyi nga bakikuwadde nobala nti esimu yo nga weri framed wet nti kati yeno wano ekifaananyi bwekitudde mu makati nawe wakola ki sketching. No sketching nga gwe artist so a sketching nga gwe alina tusobola sketching nga ki nganze. So sketching nga nze wenkiraba waliyo artist asobola kukikola upside down nakitandika upside down waliwo akitandikira mu mbiriizi oba kitandikira eno. Kati ekyo tukijja ku buli omu awamwanguyira oba nze na mukwano gwange yo aba kuba abantu atandikira ku ngoyi nasembyayo face. After sketching nkozesa emikono ebiri okola waka w'omuntu kyekinyangu. Ndi wali like njaga okukiraba ekyo oli wali mikono ebiri how wali tewali buzibu just tulagire muko. Okay. Bana yono yenze nomwana yabikola kambala gatali kintu kyesika kunyumira nza kwambeka pencil kano bale buno obuvi bwe basingaza okunyumira Simon nze naye manyi omwana tabulabye obuvi bwange bwanyuma kale batogamu kwana eno ng'akozesa emikono ebiri kiba kitya kwanze manyi omuntu okozesa mukono gumu awali mu kulonda byakozesa byategeera era ebimutegeera bwe twagambye. Okay. Kati zino brushes zawukana. Then what kino ki color kati eno gye bayita charcoal pencil.
Chako pencil. Chako pencil. Okay. Eryanda lyennyini. Eryanda erisigiri. Okay. Yeah. Kati eno ye pencil aba chako pencil. Chako pencil ekola bino. Eno artist yabikola. Chako pencil yabikola. Okay, artist yabikola nga koseza chako pencil. Okay. Kati ngisongola nenjijjako powder. Okay. Kamakayo. Kati powder yono gwentadde muno. Okay. Oluusi mugula. Kati akabundi ka powder oyo kali $5 powder wa chako. So kati wemala amazo sketchinga tunide mazo okukola gundi. Nkwata brush zange. Okay. Ntandika okusiiga. Mikono ebiri kino kyakola kyabadde atubuulira ye akozesa emikono ebiri. Wawo parts ezimu kunze ekifaananyi ky'omuntu nga sisobola zikubisa right so nga te left kyangu. Okay. So ekyangu ekijjawo kyokozesa right? Kyo kinagambye nti olina sooka kwetegeera nga artist nomanya nti wenkola bwe nti ekintu kyange kivaayo tikivaayo. So omuntu bw'atunulira Nassali olowooza ekifaananyi ekyo okukikolera omuntu okikolera ssente mmeka? Kati ebbeeyi yange esinziira ku size. Kati eno size eno gye nakoze eno gyebayita A3. Kati wawo kyebayita A4, A3, A2, A1 ne A0. Kati eno gyolaba gyebayita A4 tekinaba kuggwa ni kati eno gyebayita A4 size. Kati eno A3 eba neneko. Kati A2 kati eno gyebayita A2 size. Kati A1 okwata zino bbiri nozigatta gyebayita A1. Kati A0 okwata zino nnya nozigatta. Ye example gye nsobola okuwa. So kati gwende ku kya Nassali kiri nga bw'ogambye kiri ki? A3 kiba kya ssente mmeka? Kati A3 sawa zino ngeri framed kolera $20. Banaye kansibe kino mumutegedde bulungi ayaga kifaananyi ekiringa ekyange nga tekifulamize bulungi kya $20 se wabi. Oba oyagala kiframing oba okyagala cardboard still nsobola kiteeka cardboard kubanga waliwo abamu abagamba kyagala ku board inagamba nkyagala nga kiri framed. So what is better? Customers. Vincent, mu kusoomoozebwa wakyo okulala kwogamba nti mu butuufu yes wadde talent mweri Mukama yampa naye ate embeera bwekino bweti eyinza okuba ensomoozeza. Kusoomooza sitera kwebaka kiro for long periods. Tera kwebaka ku ssaawa 9 nenzikukamu kali late. Kitera kujja nti obudde art is all about mood. So kwebaka bubadde buzibu ate ekirala amakirio gano ga bbeeyi ebintu byenkozesa ekitandikirwako kiri $3.5 kitandikirwako zino penso zirinomu naye ebirala wayo zino maybe nsobola okugamba eziri lice ziri mu 5,000 like that. Chako penso nzigula pack ya $3.3 eyo n'ebirala amakirio ag'enjawulo. Kati zino pen weziti $4 okudda waggulu. Yakati amakirio go ga bbeeyi frames za bbeeyi banga mbanja nekuwa omuti omuwangaazi sala kuwa miti ya plastic. Nga tumaliriza bugambo ki bw'osibuza abakulaba abali gifted like you naye nga oba oli awo nabo balina okusomoozebwa kw'enjawulo kwomanyi n'okwotakola ki n'okwotamanyi bisobola okuba nga bifaanaganako ng'ebbeeyi n'ebiringa ebyo naye tomanyi wayinza okubeerayo ebintu ebirala. Kisookera ddala yagala famire yo n'omutima gumu. Tulina emikwano naye yagala famire yo bategeere n'omutima gumu. Yagala eddiini yo tojagala lwakuba nti maama agisoma taata agisoma mikwano gyange bakatuliki b'abasiraamu baprotestanti. Gwe nga gwe omuntu fukamira wansi
wegayirire era weebaze Katonda. Ekyokusatu, bw'oba waliwo obusobozi nga abazadde basobola okukuweerera, sigala mu ssomero, effujjo likole naye ng'olikolera mu ssomero, mwekuume, mwekuumire ddala kubanga obulwadde obw'enjawulo gye buli. Kale neyanza nnyo neyanzeege watyo ate Vincent ye bwatubuulidde. Nsuubira nti olina kyoyizeemu obadde tokimanyi buzibu abantu banene bwe basanga obakusoomoozebwa mubeera wena mugamba ebyo okwata bukwasi penso simanyi n'okola otya n'ebiringa ebyo. Kansubye nti ate olina kyoyizeemu. Nabo baba n'ebizibu bye bayitamu ng'abantu, wadde oli talented wadde oli gifted, kyonna kyokiyita waliwo okusoomoozebwa okw'enjawulo omuntu kwayitamu amutuufu toyinza kukitegeera. Wabula bagamba nti mwenna wobanga okyagala ekifaananyi okyagala kiri kitya okyagala otya kyonna ky'oba osazeewo okuba nti oyagala asobola okukikolera. Nassali tugenda kuba tukomawo wano eno nga tukwasa ebifaananyi byaffe oba biri ku boodi oba biri mu fulemu etya n'ebiringa ebyo tujja kubibalaga nga buli kimu ate kiwedde. Takumya mpeera kuume kozere Simon beera bulungi. Nanga abakusibudde naye bbali weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omwana mulamu. Ogwali omusulu kati gwo masira. Ogwali omusulu kati gwo masira. Embeera tempisizza bulungi.